Katolaba. Yaha. Diamond tagenda bambulamu bwange. Ekyo tekijja kusoboka. Ekyokubiri Shakib kati mwami wange. Tera kumutegeera. Kakati Diamond yagamba njagala ndabe ku musajja oyo agenda obeera mu bulamu bw'abaana bange. Nengamba Shakib, okay babe? And Bill was it's fine. Was there an option? Maybe I suppose. That's wrong. Nawacho yagala nnyo ebyonoonese bikugattako ki? Mbuuza. Gy'oko mukwagala ebyonoonese n'okweruka kugaanira ddala. Nabuliddwa mmere tukwako sirimu ero. Oba osiiyibwa. Munnangali kimwalaba lwali lusisinkano lwa taata ne babysitter. Ne taata muto. Munansonyiwa olulimi lubadde lugize. Ate ffe ne waffe tetulina taata muto, taata ne taata. Taata ne taata. Sooka otuwe ne maama. Zari ky'oyagala okukola eggwanga lino. I think it takes a lot of maturity to sokera ddala kubanga it's one thing putting the two men together no bagamba okay kosobola okusinkana no because I think oba kirimu ffe bakazi tusikanga n'emiguwa but I think at some point when I tried to Diamond we were having a conversation about I got married and this is what's happening and I want to meet jama wako that's how he said it and I should what I had a talk with Diamond in fact as I got up to abaana. He says he wants to meet you because, you spend a lot of time with his kids more than he does. But of course, abayagala amanyi omuntu abeera n'abaana bange ali atya. Ne mubuuza Shakib, are you done for it? Yes. Diamond, yes. It happened and it was the easiest thing for me to do. Namukwasa ovunaanyizibwa nange sikyali mu bulamu bw'abaana ba mukyalo oyo naye mulinamu abaana. So at this point, kinkoze bulungi okutegeera nti gwali n'abaana bange ate engeri gye njogeddemu naawe oli guy mukakam and everything and he was happy. So I was shocked they instantly became friends. Exchanged numbers, they chat. I'm like, okay, it was that simple. But I think singa nange nali muntu nga seetengeredde nga siyimiridde bulungi, I don't think both parties would agree. Yeah, but engeri gye nakireetamu n'oli n'akikiriza no easy. Wowe kitunuuliddemu oli taata w'abaana bange agenda kubeera mu bulamu bwange for a long time. Tagenda kuvaawo. He will always come and see the kids, whatever involves the kids, not me particularly, but the kids. Ate nekiro kati ono bba wange. Si bwange boyfriend wange, because I've had people in between there naye tebamumeeting ako. Naye ono bba wange wampeta. Ali mwami wange. So I think the best thing for these two, Charlie could get together to say, look, my kids are here. Naye ate kati naawe oli mu bulamu bwabwe. How do we work together? Kuba abanga kukwasiza obuvunaanyizibwa nti kati nina omwana omulenzi Milan. Are you going to train my son to be a man? Nze siriwo ng'omusajja, I'm not in his life. Are you going to do the honors? Kati bw'oba togenda ku meeting amusajja agenda ku raisinga mwana wo mufuula an adult enkyalo. Oba ogenda kukola kyekirala. I think what Diamond did and what Shakib did was the best thing to do. Kabe mukazi omusajja akuleetedde ofumbiddwa omukazi ffe tusikanga n'omugwa naye at the end of the day oli step mother abaana gye babeera yabakuza bw'oba mazima ogenda kuba ng'osigagana n'omukazi oyo era abagenda kuba kubonyabonya baana bo. So was it their first time okubanga ba-meeting oba ba-meetingako before nebageramu? Look, I met Diamond sometime yalina concert e Johannesburg and Lutaya yali ne bakyali abaali ba organizers of that event and waba kafaananyi in social media kasakulating. But I think now was the second time, but the second time is more official. So kisoboka. When we were so meeting, Zari was going behind Diamond's back, right? Shakib yali mu kubaali basitula emizindaalo. Anti era organize bate also situla emizindaalo soteeka amataala. Kati examples. Kati nga Zari mufumbe ewa Diamond. Era yasigala Tanzania. Kati Zari n'agenda nga ayita emabega wa Diamond. N'ayenda ne Shakib. Later on n'akizuula nti olaba asitula mizindaalo naye atenza omuntu. Kati ya meetings officially. Naye kyali Diamond yakimanyi muno n'omuvubuka ye yali ku mizindaalo. Oba twogere Oluswayiri akitegeere. Omutegesa akola biki naawe otegeseyo ku bivvulu gwe. Yogera Oluswayiri Diamond kati emboozi endala eriwo. N'ekyokubi Zari akyogedde. Gwaba tuyaza agambye I want to meet kanyama yako. Takyogedde. Yadaga meeting kanyama. But also the biggest point there, abakyala mwe wage mpola Zari agambe if she was not financially stable. Obwetengereze
omuntu kazatu bana bwetengereze tosobola kulya mmere kyobola nga baya batetengerera aba meetings buli bw'oteetengerera tolina kyosobola kukola naye gwe omanyi nno n'olutalo lulala oluli e Tanzania kajjukira Diamond alina abaana mu Zari alina abaana mu East Africa mu Zari e Kenya mu Tanasha ne mu Mobeto omwana talina Rwanda tannaba baana bakagama nenga alina obuzibu kakati e Burundi tagenda abaana bano lwe bamiitinga Zari eyo we bamiitinga ne Shakib meetinga n'owa Tanasha owe Kenya abaana bonna batwala ku private jet ko walaba kati awa Hamisa owe Tanzania nga taliiko kati olutalo luvaawa of course wabeerawo ebigambo ng'omukazi afunye olubuto Hamisa afuna olubuto olugambo lubeeramu nti Diamond si taata w'abaana but bagenda ahead ne bakola DNA naye awo Hamisa yachoosing eddwaliro and all that naye Diamond afuna satisfaction tamatiranga nti omwana wuwe kati Diamond akwata abaana batwala nga wajjajja waabwe mama we mama Diamond ali mu question marks bana ba bonna ndowooza tunagamba nga munaye mama nga abeeramu ne doubts olugambo nze nolwe nawulyako mbu mama yakuggyako omwana DNA naziweeza nene e Kampala results ne zidda nga ziri ki nga si waabwe naye Diamond ne bakimupika ne mama ye n'akimugamba Diamond n'agamba Hamisa omanyi tuddemu tukole DNA but out of Tanzania Hamisa n'agamba that is disrespectful bw'oba toyagala mwana wange muleke kale lwetalo luli e Tanzania lwavudde nga Diamond amitiza abaana bonna waki ososola mu baana Diamond n'agamba omukazi namugamba tugende ku DNA onasosola abaana peke yake oli n'agamba bw'oba owulira twagikola n'okukkiriza mu kusooka lwaki kati ogidawutinga buzibu ki naye munaye bannamawulire ba bloggers bagamba Hamisa lwaki weekalambiriza awo omwana wa Diamond mugende ku DNA ate n'omwana wa Diamond tabula kirina kusiba akamiliyoni mwana abakamiliyoni bafaanana bati bafaanana abaana bakamiliyoni tebabula n'aba Diamond olutambula mu ba celebrities